abakungu basimana mikwano cha Evelyn yakuleka tetumuyita Evelyn netumuyita Eva. Si Eva yokka, engeri gy'abadde Nakabira netumuyita Nakafore oba Nakaforest. Nakabira Nakaforest. Bannange mwebale kwagala Eva. Abaliwo n'abagenzi n'abanajja kyemukoledde Eva Mukama abasasule. Zubair family, you are not just a family, but you are a family. Sijja kusobola kubamenya, muli bangi n'abaneeyongerako, naye mikwano abamu mubadde temumanyi nti Eva alina ne family. Byalina kubiruma naye mwebale tugumya. Uncle Richard simanyi oba oli Katabalwa wonna wooli webale kubeerako n'obeera wakawane n'ebyoyambyeko. Nze ayogera mpitibwa Nolesisi Kajimu nga Evelyn abadde mwana wa Ssenga muto wa kitange. Ono ninaanye Nakito Silivia nzabeera ssengange. Amuliraanye ye Namuga Agnes Kisenyu naye abassengange nasembye Saidi wali ndowooza abasinga gwe musinze okulaba ye Namukasa Agnes Kasumba nga naye Ssenga gyendi. Ffenna tuli bamaama ba Evelyn n'abalala batasobodde kubaawo. Abalala gye bali balimbi naye katubalekeyo. Tetuyinza kwogera bigambo bisinga ku kwebaza. Waliwo omukyala ow'ezzana kyala ebingi. Omukyala oyo Mama Lina ayinza okuba bambi oba awumuddeko. Mutuukirize mu maaso gammwe tumwebaze ku kulabirira kwalabiriddemu Evelyn. Ffenna yatusinga tumwebaza. Neneebaza ffe abamuzzukulu waffe mutabani wa Evelyn ne munne Isaac, baana balenzi. Tekitera kukolebwa baana balenzi, si bonna nti baba basobola, naye bano bayiseewo. Twebaza Omukama eyawa Eva abaana abo ng'ekirabo mu bulamu bwe bye bamukoledde. Mukama yekka y'ayinza obbasasula. Nammwe abadde babakwatirako, Mukama abongere ebirungi bingi. Evelyn nze natandika okubeera naye ng'awamwaka ndowooza ku mu kitundu. N'abeera mama we yali mukyala musuubuzi, yamukwata n'amutwala ewa Ssenga waffe mukyala omugenzi kati Imelda Lubega Nanfuka nga yabeeranga Mityana. Mukyala Lubega n'omwami Lubega bakuza Evelyn ng'omwana waabwe, era Evelyn ye yakula amanyi be bazadde be. Wetwogerera be bamusookayo kati nabo abeegasseeko, naye ng'ate maama we ne taata we omugenzi Hamani Sembusi be baali bamusooka. Bonna Omukama batuweera ekiwummulo eky'emirembe. Neebaza abatuuze b'omu kitundu wano abasinza Evelyn.
bannange ng'ova mu nsi ng'olinawe owoogenda okugalamizibwa abantu bakuŋŋaane kyanjawulo. Abatuuze mwebale kwaniriza Evelyn, ate mubaddewo okukungubaga nga musenze wammwe ate asiibula ensi eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyinza obutayogera bintu bingi bisingako awo. Ffenna buli omu ali wano alina eddiini gy'asabiramu. Ffe tuli bakatoliki. Eva yasalawo n'adda mu sayidi ye gye yasabiramu, tekirina bulabe mu nsi era tetumuvunaana. Munzikirize fundikire ne just one verse ey'eddiini nze gyenzikiririzaamu. Abadde muyimbi nammwe abamu abali wano muli bayimbi, nange ow'ennyimba mbi munzikirize ennyimbire mumwe. Olunaku lukyayi ate nga lw'essanyu lwe tuli bawe awamu ne Yesu, lwe tuli bawe awamu ne Yesu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Evelyn tugenda muwerekera tumutwale eka ku butaka, si ewaffe mubengeye naye mubennyonyi Kalungu. Abanaasobola okutuwerekerako nga tutwala Eva, Omukama abatuwerekerere amagenda n'amadda enkonge ebule. Basebo ne banyabo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale obuyambi bwe muwaddeyo okulaba ng'omukolo gwa Eva guno ogumuwerekera eyalibadde embaga y'esembayo nga guba gwa kitiibwa nga bwe mwakagukola ne bye munaayongerayo. Ffe nga famire kye tunaakola tujja kulaba mukulu akulembeddemu olukiiko luno kye tujja byogerera ku muzindaalo. Tusaba mutukkirize tukikole bwe tutyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula, embaga, amazaalibwa, baby shower, kuhinjira n'ebirala bingi, nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo. Era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV, kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283. Tweyunire